Yes, omukyala Fulfifure avuddeyo ne yeetondera omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo bonna bazze ayisaamu egaali nsonga ki byonna nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu ate Olivia Lutaaya ssaawa yonna twandibalaba nga bateereddwa nja kubanga ngakuwa waneeno ku NCKTV ate munnange ekimotoka ekirala kitanka kikutte omuliro era nga essaawa ya kakati tetumanye ekinaddirira naye nga bagezaako byonna ojja kubanga obifuna bakawonawo ab'ekimotoka ekyakutte nnaku lwa yesterday batunyumiza era banyumyanga lutabaalo ate munnange abafiiriddwa abaabwe mu muliro guno nabo balinako bye balambulula byonna waneeno ku NCKTV ebya Hajatizuula byeyongedde okulanda bwino ayiika buli lunaku era nno sawa yonna yandifundikira nga ali mu kkomera ate abantu ab'enjawulo bavuddeyo kubanga bakubaganya empawa ku bimotoka bino naddala omuliro gwabaddewo nnaku lwa yesterday abantu 11 bafiiridde ndabye ne speaker wa parliament avuddeyo kubanga ayogera ku nsonga ennyo bingi ennyo byonna bengenda okubanga nkutuusaako nnaku lwaleero ninga nkugamba kimu nti oli ku NCKTV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga wonna tubenga tweyongerayo katandike n'omukyala Jennifer Nakangubi abasinga obungi gwe tumanyi nga Fulfifure ono nno azze ebbanga ddene ng'ayisaamu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine egaali si yeye yekka bangi nnyo naye olunaku lwaleero awuniikiriza abantu ng'avayo okubanga yeetonda ku ddiiro ki bibi no mu bujjuvu nebaza abaana aba FDC ngenda kwebaza abaana aba DP okubanga this time kintu kyendabye ekiri mu ggwanga mpozi ne airport kintu kyendabye ekiri mu ggwanga so tugatta ffenna awamu ne tubeera ku nsonga y'emu nga twagala buli muntu afune obwerufu bwe era mbasaba nange bwe babaawo ensonga ebetutabudde oba ekintu kyonna nga kitujje ku mulamwa tusigala at least nga tuli bwebuti era ngenda kusinzira ku live yange nja kuyita ne press conference number netondere abo oba netondere Bobi Wine netondere abo benze abalowo abayina endowooza oba abemikosezza mu kwogera mu bikola Bible gamba amanyi nabera ko mbakatuliki nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kola mu bigambo ne mu ntambula zange tusoboye abantu mu ndowooza nnyingi mu bye tujja twogera olw'obusungu olw'okunyigirizibwa naye bwe bwekuba munomanya nti nakola mistake nayogera bwe nti ne bwe nti then kyali kibi then nange wenja okusabira nti abatuvuma oba abavuma President Museveni naffe mutulumya then kino njagadde kiyisaawo naye njaga tukiveeko mangu tekiri part of byengenda okwogako lwa nsonga ki nze ndabyeko abantu bangi bijjo nga tetubeera ku one side naye tudde tuli one side oba tusitanize buli muntu afune obwerufu bwe nembeebaza bonna abasobodde okuba ono si aji kikumujeko oba mwana yagguliramu njako mujeko so anyway mbadde mbagamba nti tutambulira mu mistakes ate abantu omuntu alina ategeera yenenya era Bible agamba mwenenyenga musomuna nsonyiwanga mukonkone muli grow nze guno gwe mulundi gwendabyeko abantu nga tuli one side gwe mulundi gwendabye nga tetuli mu politics gwe mulundi gwendabye nga tuli bumu gwe mulundi gwendabye nga twagala oba mwana oba mukulu oba mukyala oba musajja afuna amazima ge afuna obwerufu so mbasaba na Uganda this time tufunemu ekyokuyiga maybe Katonda waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe nga bibeerako ekyokuyigirako nga wabeerawo ekintu ekijja nga kyakulabirako omanyi nti ne bannabbi batambuliranga mu bunabbi bwalinga bwakuvunula bwajjanga buli kaseera nga bulina kye buleese tomanya nti maybe omusajja ono bayafuna okusomozebwa nga Allah alina kyamuyisizaako okulaba nga tusigala tuli bumu n'olwekyo wano wensinzira okugamba gwe wenna ampala nange mpaanula Bobi Wine nti oba namuvumu oba nakola nayogera ekyakunyiiza oba nayogera kino I'm very sorry nange nenkusaba ate era nkusuubiza nti kijja kuddamu kubeerawo era bw'oba toyagala mwogereko kikunyiiza I'm very sorry kyokutonda kya buntu omuntu yenna mutegeevu yeetonda ate lwomanya ensobi yosobola okwetonda then ne bafaanizi be nange mbasaba wabeerawo obutakkaanya oba wabeerawo okusomoozebwa okumu mu ngeri emu oba endala ng'olaba oba olina ekikunyigiriza
ngate ovuma President Museveni nange nkusaba at least omuleke. Yes, oyo ye mukyala Fulfifure ate nga tweyongerayo munange waliyo ekimotoka ekirala nakyo ekikutte omuliro kitanka tetumanyi oba ki naye ekirungi kiri nti tubadde tetunafunawo obuzibu nti oba waliwo ayidde waliwo afudde naye nga ge mawulire essaawa ya kakati bibino. Mukwano gwange ey'amafuta yo ekutte oba mukyali ku kyabulezi ate ekiri eno mu Gambwa Kasanda eno awatali fire brigade mbeera bwetyo bwetambula si nnungi n'omulundi n'ogumu omukwano gwange ampuliriza bagezaako okutaasa naye embeera ekyali nzibu nnyo. Atibo bakaonawo wa yesterday munange balunyumyanga lutabaalo saako n'abo abafiiriddwako abaabwe bagezaako okunyonyola biki ebyabaddewo. Amanya agange nze Esther Namunyiga twabadde wano ekintu kyabwatuse saa 8 n'ekitundu naye omusajja yazze nga akuba engombe betukolera kukuba tufumba ebyokulya nakuba engombe ekintu nekimala nekigwa navaawo natugamba mudduka ekintu kigenda kukoleera ffe netudduka paka eri naye twagenza okukomawo nga byonna biyidde era okuva ejja ebintu ebyayidde twasigadde nga wetuli sente zibadde mu nju eza capital n'emifaliso gyonna gyayidde. Olandroad wange yafudde bano bafudde bano bonna abasinga bafudde abantu bangi bafudde naye nze twawonye ne tudduka paka eri distance naye nasigadde nga wendi ndi mukyala musoga naye nsaba gavumenti webeesaba enziruukirire kuba nasigadde nga wendi nadde n'abaana babiri ng'abeera wa mamange busoga nabadde ku kkubo tekyasookise kwaka omusajja avudde eri ng'akuba engombe nekimala yabadde ayisa taxi ng'ayagala giwugula nekimala nekikola ki nekigwa n'abuukamu n'atugamba naye temusena mafuta kintu kigenda kukoleera kati wabaddewo omusajja yabadde wa booda n'asena ebbaafu n'agitwala nadda ne famine ye bonna bajjiriddemu. Wabaddewo omuvubuka yabadde waggulu nga yasumulula tanke y'abantu basene yasiriiriddewo. Waliwo era abaddeawo baneiba abamu betukola nabo abasika chapati abamu ne tudduka paka eri ku Kisansa kyekyatutaasiza twagenza okudda nga ekimotoka ky'amazzi kikoze eki kizza okumala okufukirira naye tugenda tutuuka neno wonna nga wayidde. Wagenza okujja nga bizikidde ebintu byo? Nga bikyakoleera. Nokola ki? Era sina kye nataasizaamu n'ekimu wakuba ab'amafuta bo bakoze ab'amazzi bamaze ne batuuka eno yonna nga bajja bafukitira naye landlord wange n'abaana yabadde azze kuba yayingiridde eri n'ayingiza abaana nga yeyagala kwesibiramu alowooza omuliro teguukolere naye kananga essumuzo kyano yakyerabidde n'agyeramu n'abaana be yabadde mukyala n'abaana be. Abaana bameka? Baana babiri. Kati wasigadde tewabadde okola ki? Mbadde nfumba kyanca na caayi. Nabyo byayidde byobadde nabyo? Byayidde byonna era kukubawo byonna ebintu byayidde. Nkuba mulanga baba wanyamba anfunire ku capital zizewo capital. Abo beba eyewitness abatandikiddewo ddala bo ne babawoninga ate ne basalawo ne badduka ate abalala bo ndowooza tebatutte nnyo warning ya driver nga kikulu okukakana bonga bafiiriddemu. Waliwo omukyala wano afiiriddwako omwami we agezaako okutotola biki bye bamugambye kubanga ye teyabaddewo. Amanya agange Nsonyiwa Florence. Amawulire gansanze ku mulimu gye nkolera ne baŋŋamba nti yazze eno okusena amafuta yasose n'asena ebbaafu esooka
deni n'atwala nazze ey'okubiri kati ey'okubiri ekyabwatukidde we kyamusanze kati nze ne njija okutuuka ne baŋŋamba nti mbamulabe bwabwedda buli omu aŋŋamba gyabaddewo ku basena ne tubeerawo ne tumunoonya n'atula naye nga buli gwe mbuuzaako ku mikwano gye bonna baŋŋamba tebakola ki tebamulaba ne nzirayoko ewaka ne ntuulamu awo ne tumala ne tukomawo era ssaawa nga 5 ez'ekiro deni awo waliwo ku mukwano gwe gwakola naye gwe bazimba naye najja n'agamba nti kakkana bamugumiikiriza bamulabyeko ekiruddu bamututte ali ku oxygen naye embeera mbi kale we nasembyeyo okutegeera paka we nze ku makyawo nentegeerera ddala nti bamulabyeko ng'asiridde amannya ganzigwereddemu amannya ge ye Samuel Matutu kitalo nnyo era kitalo ddala. Tulabye ne speaker wa parliament olunaku olwaleero ayogedde ku njega eno eyabaddewo. As you are aware, yesterday there was a tragic accident where a fuel tanker overturned in Kigawa along Kampala-Gulu highway and later exploded in flames, leaving scores death and destroying various roadside buildings and businesses. Over the last few years, we have witnessed the similar cases, notably in January 2021 at Namngona on the northern bypass, where at least 33 people were left dead. In Rubirizi in 2019, where 20 people died. Such incidences point the need for synthesizing our locals on public safety during such incidents. We condone with the families, bereaved families, and pray that may the Lord comfort them during this trying time. It was such a bad moment, but God's timing is never our timing. May we rise and observe a moment of silence for those who lost their lives. May their souls rest in eternal peace. Bityo era ku njega eno abantu bangi beeyongedde okubanga bavumirira ekikolwa ky'abantu wano yadde nga bagenzi wamu n'abo abasobodde kubanga basurvivinga babogeddeko bibino. Nina kye sitategeera butamanya bwavu bwe bususse obungi butalowooza butafumiitiriza butafaayo ku bulamu bwaffe mu lulu nandiki banaye waliwo okufa kwe twandibadde twewala natunuulidde abantu olunaku olw'ejjo nga bagenda mu kufa natunuulidde abantu olunaku olw'ejjo nga bawunyiriza okufa mu bitundu by'ekigoogwa ku Bombo Road wano Kampala Bombo oba Kampala Gulu highway just kumpi wano mu kigoogwa wano kino kidda Buwambo kino kidda Bombo katonatuuka mu junction eyo Mukama Katonda nini wabulawo omuntu eyeebuuza nti ddi ekimotoka ky'amafuta kino lwe kyali kiguddeko ne watabaawo omuliro ne kitayaka ddi banaye incidences zino zibaddengawo nga mpitirivu nga nnyingi naye ffe abatayiga kiki
ekimotoka kyagwako era ne kitta abantu abawerako nga bazze kusibali basena mafuta omwana n'akuta stand ku chorus. Bantu baffe ekimotoka olwedde kiwandiikeko denja niwe kiba kivuga mafuta nga kiyita ku kkubo bagamba keep a distance naye ekimotoka kigudde nyini kyadduse abadde akivuga abagambye muve ku kimotoka musembereeyo ebbali n'otunuulira omuntu ng'adduka n'ebbaafu adduka n'ebbaketi adduka n'akadomola ajjase n'amafuta eyo ebbaafu ogenda gifuna mu mmeka eyo ebbaafu egenda kujjanjaba ng'oli ku ndirisi nga Mungu Katonda akussaako akasubi. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabe Mukama Katonda agumye ab'enganda n'emikwano era tusabire emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwe ekiwumula ekirungi. Nga tuvuddeko eyo munnange bya Hajjati Zuula byo byeyongera okuzuulwa nga linnya lye ate waliwo mukwano gwa Haji aleese obwino agamba nti Zuula ono si gwe baali baagala muto wa Zuula ko Zuula ne yeeteekawo n'agamba nange wendi sirina musajja. Bibino si bigambo byange. Mugambo yene muto wa kufaanana obulungi ng'ajja Zuula amubuuza nti onoonya mukyala nti yenoonya mukyala kale nange ndi yamutandika omuteeka mu system emugamba nti naye ali awo talina musajja ebyabasajja yabyesonyiwa abasajja bamuyisa bubiri nambuulira ginakwatibwa ennaku olwo anoonya asinkana anoonyezebwa naye yali anoonya muganda we muto we yamubuuza obulungi bw'olina njagala muto wo Haji atandika okukuta nani Hajjati Zuula nga tumanyi tuliyo tunoonya bwe twadda bwe tuti wayita wiiki nga bbiri Haji nankubira najja nangamba ekirooto ky'omukazi nkifunye gwe mbadde njagala ki njagala batandika okukola ku process ey'okumuwasa mu kusooka speeding egyali ennene nze nensooka nkivaamu neŋŋamba njagenda ku mbaga kati waliwo omukwano gwa tulina tuli bamukwano nga bwe tuli netunda mwoyo gojja okuba best man bamuyita Hakimu oba Hakimu mwamuwulizaako Hakimu naye ali kuno Hakimu ye yadde yavira dda Juba neffe ne Haji twasigalayo bizinesi zaffe gye ziri yoyo kaakati Hakimu tumuwa obukulu bw'okukola ki kalabalawo emikono gy'okukyala mu basenga ajo ebisookera eyo ng'ebyabaganda bwe bisooka ng'ajja kati olutalo lubaawo Hakimu yali atereka ssente tugule kino singa bamutwalira singa bakitanzira kino kati Hakimu Hajjati nga sinagenda Hajjati asaba Hakimu abagamba bannange nze ebyange bye munaagula simba mubingulire bigenda mu keesi yange kono nti kikyate kyoyagala nti nze mumpe sente nekole ki byegulire Zuula ategeeza abateesiteesi abigamba Ali era Ali yenanyi kuba mukolo gwa Ali yagwekolera gonna sikulimba ntwasudako wadde 10 tewali meeting tewali nange best man yakiŋŋamba ng'ebulya wiiki emu nga sinakugendayo era nzijukira ne suuti yazingulira buli kimu n'engatto byonna sina kina contributinga yayagala omukazi kugamba n'atuuka ne ku ntikko y'okwagala omukazi ku spirit yalina Haji yali asiba ssente ze nnyingi ku akawunti okwo nga yaŋŋambye obulamu bwayagala kola ki kweyagala era ebyakatonda bizibu bino kaakati owaayi ensonga za Zuula Hajjati Zuula ne Haji byo biwanvu era nga w'obiwulira buli katikitiki buli ddakiika waliwo agavaayo amapya ge tuba tetunategeera naye ffe tuliwo kubanga tubikutuusaako mawulire amalala kyensobola okutegeeza nti abaana ba NUP bano Court Martial beyasalira mbu baali bakusibwa emyaka 5 naye oluvannyuma lw'okuvaayo ne babakonvinsinga ne bakkiriza emisango abaabasaddako ekibonerezo kati bajja kubanga basibwa emyezi 3 bweddu era bwe twogerera waneeno soon or later ojja kubanga olaba abantu bano muli ba Olivia Lutaya nga bava mu nkomyo bano nno babadde bamazeeyo emyaka abamu 4 abamu okusobamu 4 abamu myaka 3 kwegamba
nabo babadde beetamiddwa ng'ekiriwo kubanga oba oliawo bagondera ebyo bye bagambye basobola okuba nga ate bava mu kkomera. Oli ku NCK TV, munange subscribing oba nga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde tukomawo na bingi nnyo tovaawo.